Uganda nyumira mwana naye nga tukwanirizaako ku mukoto gwaffe omuganzo gw'omanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi lwa Peter Ntambi Jimzo. Kusaba ekintu kimu omuganda wange subscribe ngobeere ng'ofuna agaakagwawo. Olunaku lwali tukuleetedde mwana muwala gwe bayita Winnie Nwagi oba Winnie Nwagi ng'oluvannyuma okuba nti yawukana ne boyfriend we oli eyali omurasta ng'abeera saidize nakawoyo. Winnie Nwagi yagenda mu maaso okuba nti afuna chosen blood naye ate twogerera Winnie Nwagi ne chosen blood yamusuddeyo n'aba nti afuna omuvubuka omulala enzaalwa ey'embala. Omuvubuka ono bamuyita Timo on the chat. Omuvubuka ono akola ku 100.2 Galaxy FM. Omuvubuka ono ava mu kitundu ky'Embale Bududa naye nga yasooka okukola ku radio bagiyita Open Gate, kwe kuvayo n'okuba nti akola ku TVM emanyikiddwa nga Step TV side z'Embale mbwetyo Galaxy FM gye yamulabira neba nti emuleete Kampala era nga Timo yatandika obulamu bwe wali ku program gye bayita Mid Morning tukone ku Galaxy FM ng'akola ne DJ Nimrod. Then kati na repressingibwa yali pressinga guy gwe bayita Jonathan Nalebo mu ngeri gy'okuba nti akola emirimu gye mu kukola ssaawa zino naye nga te Timo aze mpolampola ng'azimba profession. Olwekyo abayimbi bangi abafunye access eri yemu especially abawala abaagala company n'okuba nti baagala Timo abakoleko amawulire n'abantu okufuna nti like okubakolako amawulire okufuna erinnya eri abantu abakiri bafunireko abasajja. So n'olwekyo Timo mu process bwetyo okuba nti agezaako okuba nti working out with Winnie Nwagi n'okuba nti bali so tight close buddies. Timo bwatyo yavuddeyo n'atandika okuba nti ajjako ebibye ewa Winnie Nwagi. Bano nno ababiri basangibwa ku nnyumba ya Winnie Nwagi erisedize mutunga eyo nga bali mu kabaga akamu. Then after getting so high these two people started like exchanging sweetness in them. That means they had to play sex in that room in their house at Winnie Nwagi's house eriye mutungo nti Timo ne Nwagi batandise okuba nti mbeerya mpolampola asaidize mutungo eyo. Winnie Nwagi aze adetinga ku basajja ab'enjawulo twakirulirako last time like last year ng'ava yagamba nti abasajja abanyankole temuli supu yadde bisajja biringa bikoko bizungu tebimalaako ate nga n'abasajja abaganda yabakowa because abasajja abaganda tebalina sente ate tebamalaako tebalina na mukwano mu buliziri amanyi ga kisajja mu buliri. So n'olwekyo Winnie Nwagi bwatyo yasalawo n'aba nti adapinga abanyankole n'abaganda. Bwe twogerera Winnie Nwagi yabuuse Nairo n'abuuka Busoga n'agenda Ejje n'abuuka Ayiga n'agenda n'abuuka Jinja n'agenda Embale ku musajja eyasala embalo. Abasajja abagisu abo bamalako nnyo bamanyi nnyo bamalako nnyo mu buliri. Abasajja abagisu abo nti like they can't get tired of sex. Balinga abakyala abagisu okwata omukyala omugisu n'akuwa akaboozi omukyala omugisu takuwa akaboozi oyinza omuwebakako okuva kati paka komakya. So n'abasajja abagisu balinga abalina akasagazi nti when it comes to sex abasajja abo tebapwa. So Winnie Nwagi engeri gyali nti ali sex machine okuba nti ayagala nnyo ebintu bya sexy yakoye abasajja okomoza nyirako simanya ndemugagga simanja gwe chosen blood olisire munange yagambye nowe asawa zino tugeera Winnie Nwagi ali mukupepera ne musajja mukulu gwe bayita Timo on the chat out Galaxy FM. Ngenda gamba ekintu kimu nti big up on yourself Timo. Webale mwana kikwasaganya kyana kya mama ekiwebale kuba nti okimamirira kiwe byekyagala mwana naye ng'ate kiri bulungi tufune muno mwana. Winnie Nwagi ali wa Timo on the chat chosen blood already dumped n'abasajja wabalala abangi abali dumped. So n'olwekyo Winnie Nwagi omutima gwamukubidde mu bugeso yafunye kamahowa yafunye kasira yafunye bayita batya yafunye omusanyi wa buugi. So bino n'ebirala by'olinda mu episodes zaffe eziddako. Nsigadde ntambi gimuzo subscribing kweno channel tubeere nga tufuna agaakagwawo obeere nga oli omu ku abo abasooka okumanya. You can follow me on TikTok strictly Jimzo16 then ku Twitter Jimzo16 tubeera nti tukwatagana live loud and clear. Bye for now.